jako akawuwo. Sonna abasinga batuyita balungamya bokumikolo ate nga tuli balungamya ba nsonga za buwangwa. Ssemasomo ono ow'aboogezi b'emikolo mu Buganda atambulidde ku mulamwa gugamba nti obuwangwa, omutindo n'okufaanagana mu mikolo gy'okukyala n'okwanjula mu Buganda ng'ayindira mu lubiri emmengo. Abamu ku boogezi b'emikolo betwogeddeko nabo bategeezezza nga babanguddwamu engeri y'okutambuzaamu emikolo, bwe batyo ne beebaza abategesi b'omusomo guno. Tuyizeemu engeri omuntu gy'atandikamu enteekateeka ye ng'agenda okwogereza oba okuwayira, oba omwana ow'obuwala agenda okwanjula oba obulenzi bagenda omwanjula. Bingi nnyo bye tubadde tetumanyi nga tubiyize olunaku olwaleero, naye nga ffe abalungamya tulowooza nti tumanyi ekyo kyetukola. Abamu batusanga okusoomozebwa nga tukola emikolo gyabwe nga balowooza nti naayogera ku nsonga z'obuwangwa nti kiba kitegeeza sitaani, naye obuwangwa buli muntu yenna alina obuwangwa. Ne mukama waffe abasoma Bayibuli tulaba nga naye yalina obuwangwa, kuba tulaba okuzaalibwa kwe, bakadde be bali bazzeeyo eri mu buwangwa bwabwe. Tuzize okufunamu ng'aboogezi nti tugenda kufuna identity ate tubeerenga obwakabaka tuli paati kubwera nga tukola nabwo, nga minisita Kiwalabye Male bw'ayogedde, bajjajja b'obusolya nga bwe boogedde, omutaka Kasujja, omutaka Muteesaasira. Ensonga ebadde nnungi era omulimu gwaffe gugenda kufuukira ddala omulimu ogw'amaanyi. Gutongeddeko nnyo okusinziira ku ddala litubaddeko, naye guno tuyizeemu ebintu bingi kubanga tubadde tukola ebintu bingi ebyomunono ebikadde, naye ate kaakati olwaleero olwokuba tuli ku mulembe omutebi ate ebintu bye tugenda okutambuza nabyo ebigenda okwanguyiza abantu okusinziira omulembe gwe tuliko. Ssentebe w'aboogezi mu Buganda Sonko Hannington Sembatya agamba nti aboogezi basomeseddwa ennambika y'emikolo, bw'atyo n'alabula abaganye okujja mu musomo guno. Ekikulu ekiri mu kino kwe kulaba nga tunyweza n'okukuuma ennono y'emikolo egy'okwanjula n'okukyala, kubanga bino byonna byebikulembera oba emikolo gino ebiri gyegikulembera omukolo ogw'embaga, kubanga Omuganda obufumbo bwa buteekateekera buyita mu mitendera. Teri ggwanga lisobola kubeerawo ng'amaka tegateredde. Omukulu w'ekika ky'Engo omutaka Muteesaasira Ttendo Keeya Namuyimbwa asabye abalungamya banno bakulembeze nnyo ennono okusinga okulembeza ensimbi. Okukwasisa ennono yaffe mu mukolo guno ogw'ekitiibwa kubanga gwe guleeta eggwanga eddamu. Osanga amaka amafu agataliimu kulya bulungi, agataliimu kwambala bulungi, agataliimu kusula bulungi, olowooza gayinza okuleeta abaana ab'enkyanga balamu. Wabadde aggulawo omusomo guno minisita mu Bwakabaka bwa Buganda ow'ebyobuwangwa, ennono, olulimi Oluganda David Kiwalabye Male ategeeza ng'empisa ey'obufumbo y'empisa etambuza amateeka. Empisa y'obufumbo w'Omuganda kyabuwangwa kikulu nnyo olw'okuba kwe kuzimbirwa amaka era y'ensibuko y'okubeerawo kwa Buganda. Emikolo egituusa mu bufumbo omuli okukyala n'okwanjula gisaana okutambuliza ku nteekateeka y'obulombolombo obugifuga osobole okunyweza obuwangwa bwaffe. Kiwalabye asabye aboogezi okulembeza ebyobuwangwa newankubadde waliwo ebipya ebyongeddwa mu mikolo gy'okwanjula. Tuyingiza ebipya ate tekitegeeza tulina okusuula obulombolombo obukulu mu mukolo ogwo. Mu nteekateeka yaffe empya tulina okukakasa nga tuyingiza enkulaakulana mu kwanjula, tusaana okukakasa nti empagi enkulu ezitambulirako omukolo ogwo zisigalawo. Ssemasomo ono wakugalibwawo Kamalabyonna wa Buganda ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga olunaku olw'enkya. Kanyike Kevinizi yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Ate olwo n'olwokufuna eggwanga ettebenkevu.